mawulire gannaku nnyo gwe ssebo oba nnyaba ndaba mujjukira omukyala eyali amanyikiddwa nga Marinos eyavaayo n'ategeeza nti yawambibwa ab'ebyokwerinda ne bamutwala mu torture chamber ne bamusiiga obulwadde bwa siriimu. Omuwala oyo kabanga katono nga yakateebwa bambi yamaliriza n'afa. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine n'abakulembeze ba National Unity Platform baatindiga olugendo mpaka Kasese okuziika and paying respect nga baziika Marinos. Now, another woman, another young lady, a 20 years old lady, amanyikibwa nga Nakibuuka Irene, naye afudde. Omukyalo oyo oba mwana muwala oyo okusinziira ku butambi bwe yaleka akoze obubadde nga busakulatinga ku mitimbagano okusingira ddala ku mukutu ogwa TikTok ne Facebook. Omuwala oyo ategeeza nti yakwatibwa ab'ebyokwerinda ne banne era ne babatwala mu bifo bye batamanyi gye babatulugunyiza. Mu mboozi gye yayogerako ne bannamawulire abamu yategeeza nti baabafumita baaba injectinga ebiyiso naye nga tebamanyi kiki kye baaba injectinga. Ngenda kuzanyira obumu ku butambi bwe yaleka akoze because right now omukyalo oyo omuwala oyo zembuyagezi ku ntabambi yafudde. Yaleka ayogedde ebigambo bino katuwulirize tukomewo tuvaawo. Nyaba amanya go gwani Nakibuuka Irene sinzira wa Muzeeyi Ddemmbe omugenzi Afudde Ddemmbe yali wa polisi ekyankwanzi omuyita otya wali omuyita otya jajjaawo kati bw'aba akinganda tusanze ozimbye wenna Bobi mu kampeni baatusiba babakwata ddi batukwata nga 15 nga kwe kulonda January omwaka guno January bakwatirawa batulugunya batusuza amazzi batukuba ebiyiso ne batutawa 15 Valentine we baabata nekomawo wakanga mpulira bibadde bundi bubi nga baabayisa bubi baabakuba empiso mulina ebiyiso bye baabakuba tulina ebiso bye baatukuba nga bikola bitumalanga amaanyi nga tetuyona kulya lusazi zonna zituluma tulina ebibadde bingi. Kati singa obadde wakufuna akuyambako waliagadde kuyambako muki wanifunidde omusawo nanekebejja buli kimu wetaaga bujjanjabi kwegamba wano wooli waliwo jjajja mukyala talina ssente sobola kujjanjaba jjajja talina ssente kale katugezeeko maama ekinaabawo kyonna tujja kulaba nga tukwasaganya nja kujja nkulabengako nkulambulenga. Okusinziira ku Nakibuuka Irene gw'olaba ku screen yawo ategeeza nti ennaku z'omwezi nga 15 olunaku lwe balonda lwe baabakwata ye ne banne era ategeeza ne babatwala mu bifo bye batamanyi ne babatulugunya nga babasuza mu mazzi wabula n'agamba nti baabakuba ebiyiso. Vidiyo eyo yagikola nga akyali mulamu era abadde nga asaba abantu obuyambi. Now, I'm very sure so many people bagenda kuvaayo batandike okwatakinga National Unity Platform nti teyayamba mwana muwala ono. But basabo ne banyawo fena tukimanyi bulungi nnyo ekibiina kya NUP kyali kirina budget sente ze kirina okufuna mu gavumenti nga ziri mu mateeka naye one of the ways okucripplinga emirimu gya National Unity Platform bagijjako sente. Right now ekibiina kirwaninga nga tekinadde n'ekikumi. So
bonna abateekateeka okukozesa ensonga eyo against NUP, I strongly believe nti mugijjeewo. Naye abantu abamu ababadde okumpi n'omuwala oyo bagamba nti omuwala oyo wakuba omulanga nti asaba okufuna obujjanjabi bamutwale bamwekebejje, kigambibwa nti abantu abamu abazira kisa bamutwala kuba yagamba yakwatibwa nga 15 n'ateebwa 15 January wetulonda ne bamuta ennaku z'omwezi nga 14 ku Valentine. Omukyalo ono abazira kisa bamukwata ne bamutwala omwekebejja. Wabula omutwala omwekebejja bagenda okukeberanga omukyalo ono alina akawuka akaleeta mukenenya. Kati awo nga story etandise correspondinga ne story ya Marinos, because Marinos yatugamba nti bamukwata ne bamusiiga obulwadde bwa siriimu era yafa siriimu. Now mwana muwala Nakibuuka Irene naye avuddeyo n'akonfaminga nti bamukwata ne babatwala mu safe house. Mu safe house gye babatwala agamba nti babakuba ebiyiso era azenga akola interviews ez'enjawulo eri clip yasooka. Kanawo I'm going to play you the second clip era omukyalo ono nga repeating the same story ku kyamutuusibwako. Tambuza video. Nakibuuka eri ewaffe Ntweta Kyankwanzi. Kati nze nali mbeera Kampala eyo, kati nga mbeera Kampala olunaku lwatukola okulonda wamumanyi nti nno toganye ebyobufuzi biki. Nindi awo ngenza ogula obusooli nsanga abawala abo babiri banyumya nga tuli kunyumya ebivudde mu bululu nga tugamba kulembeze waffe singa ayitamu. Twali tuli akapaatulo nga kajje tetwamanya gye kava saawa za 11 ne batyola nga abasajja bonna beegize tebasobola bategeera ne batutwala eyo gye baatutwala. Ate jjukira twagenda kiro twatuukera kiro okwolwo nyini we balonda ne batuta nga 14 ku Valentine nga 15 ne ngenda ewaka. Waliyo abasirikale nga bangi kati nga batugamba tetulina kukola ki kwambala ngoye nga era tusula ki bwereere nga batugayira mu kaduukulu era obudde bw'ekiro. Tebaali bapoliisi, baali bambadde gundi bibomboola nga bonna babulaka tasobola bategeera era neeri ku poliisi nga babeera beesabise nga balinaye boogera babali boogera nga baluswayiri naye nga batukuba ebiyiso. Ebiyiso ebyo babitukuba ennaku nga 6 batukeeza mazzi ne batuteeka nga ku busalaba nga bagamba katubabonereze mujja tutegeera gavumenti kyeki. Naye eddagala eryo waliwo ebintu ebimu binafuna nga nkomye waka naye nga buli lunaku nga nsesema ebintu bya bulaaka. Waneno eddagala bangamba tino eddagala liri eri biba lirina ebimufulumira munene bikonoona feesi. Eno feesi ebadde yazimba bweti naye nga seebaka nga wenneebaka nzukuka eri bweti era ekiro nsula ntudde nga mpulira sirina tulo, ebyokulya sibirya, sirina patayiti, amagulu ganene ogulaba jjo natudde mu takisi nabulamu nga gonna gazimbibwe gati. Nengamba kuno okugulu kwange nga sibankona kugulu bwe kuti. Naye empiso zatumala amaanyi twagala kulya olubuto lwayekyanga kale nawuliranga bubi nga amaanyi siina nga twali tetulina maanyi nga tufena tukuweerera jjukira emmere tebatuweera mu budde webaawo webaagadde
balaba tugenda kufaananoza ne bafuna ekisa ku mutima ne batuta. Baatuta ssaawa abazaale nga 10. Buli omu tandika okweyiya okudda ewaabwe. Jjukira twali tubalwadde biki. Naye nawulirako omuwala ng'agamba gye badde batusibidde Bukenene. All right, that is one of the saddest stories right now in Uganda. That is one of the saddest stories. Kyanaku nnyo nti omwalo ono waafiiridde amawulire mangi nnyo agabadde gasaculatinga era tafunye attention y'amawulire Amanya go gy'abadde adeservinga funa. Ngezezaako okukebera ku mikutu gya national unity platform egy'enjawulo. Secretary General David Lubongo yasharinzeko post y'omwami amanyikibwa nga Spire Sentongo. Naye nga it is very sad, it is really really sad nti Uganda keeps on losing young men and women mu nsonga z'ebyobufuzi. Kyanaku nnyo. We are yet to have a report or a statement from the government. Era kyemmanyi ensonga eno, trust me, this week, Right Honorable Joel Senyonyi ayina ogireeta ku floor of parliament. This is another Ugandan that has lost her life in the same way a certain Uganda also did lose her life. Thank you so much. Tukwatagane later on. Bampita Simple.